That's the name of the school. Many of them are in on good. Jiraba? The pedo, Jiraba. Lwaleero tetuli kukulinyisa nnyonyi wabula tuzze kwogera ku ebyo ebikwata ku buli munnayuganda bwe bulwadde bwa mukenenya. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba Uganda yeegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwa HIV and AIDS. Era ne guno omwaka si gwa njawulo tugenda ddukuza. Naye bannaffe bano ba aviators abaakuguka mu kulinnyisa ennyonyi, abamanyi okuziwenja okusinga nze, abamanyi okuzisomesa okusinga nze, nabo beegasse ku Uganda ne bagamba nti weewaawo tulinnya amabanga naye leero twagala kuka tubeere n'omuntu wa bulijjo. Naffe tumwegatteko mu ebyo ebimunyiga. Leero batunuulidde bamaama n'abavubuka baagala okujja gye bali nga bagamba nti tuddukire abakyala abalina obulwadde obwa mukenenya nga bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo nga tubayamba n'ebyo ebyetaago. So omwezi 8 omwezi guno ogujja ogwa Desemba bagamba mujje twekolemu omulimu, tukolemu ka physical fitness nga tuddukira bamaama awo. Tugenda n'okubeera n'emisinde ejja kilomita 5, kilomita 3 ne kilomita 1. Ng'ennaku z'omwezi 8 wali ku Uma Showgrounds era nga tuzze wano okwekumaakuma nga nawe tukumaakuma ojja okutwegatteko. Tulwanire oyo omukyala alina obulwadde obwa mukenenya nga talina kaalya naye ng'ataamira empeke ate ng'empeke nzito. Alina omwana sinakindi alina obulwadde obwa mukenenya naye nga tumudduukira nga tumusobozesa okutuusaako ebyetaago by'alina nga bw'amira obukerenda ate era n'okutambula n'obulwadde obwa mukenenya. Nze Captain Lubega Oxton era yakulira ekitongole kya Aerospace Uganda, community y'ababuusi b'ennyonyi, bayinginiya ne professions zonna ezibalimu. Omulundi guno nga tuzze naffe tugatte ettaffaali ku nsi Uganda lyebadde etaddeko okumala emyaka 42 okulaba nti nno esapootinga abantu abalina endwadde ya mukenenya n'okubawa obuyambi n'obuddaabirizi obw'enjawulo. Tuwaayo obuyambi mu kugula ebikozesebwa nga kits z'olunaku olwo ng'era tugenda zigulira ddala nga za maanyi mu bungi tusobole n'ozisaplayingira bannaffe abasobola okubadduukiriza. Kyensaba ebitongole byonna ebikolagana naffe ababuusi b'ennyonyi ng'ebitongole bya tourism, ekitongole kya URA, ekitongole kya KCCA, ekitongole byonna tubasaba mutwegatteko ku mulundi guno gwagwe gusoose naffe ababuusi b'ennyonyi okulaba nti twegatta wamu okulaba nti tusupporting embeera. Come and socialize with the aviators. We have very many cabin crew, pilots, captains, engineers, Air Force, Police Air Wing. All those aviators will be there. And those of you who don't know anything about aviation, that day will be the day that you will learn something about aviation, because these aviation companies will tell you exactly what they do.